Faali TV jinkwaniriza amawulire ag'essaawa eno ngenda kusaba subscribing ate ompeere video no kalike bagita Faali TV gina kusooka okutumirako yonna gy'osinzire kubanga omufollowinga abali mu ggwanga lya Saudi Arabia, mu ggwanga lya Jordan, mu ggwanga lya Qatar, mu ggwanga lya Bahrain mbatumiddeko nembibaza kubanga mufollowinga Faali TV yujimba ni updates buli kadde nkukuuma ng'oli updated nenkusako amawulire abaga trendinga mu ggwanga lyaffe Uganda. Muli mutya mwena abagoberezi bange ngenda kusaba subscribing onyigene kade buli wonyiga kade owa ofuna notification buli lwentekayo video wano ku Faali TV yuji mwena ebise ebisinga omanyi bagamba singa omuntu yali asobola ogera n'ebintu bye ng'afudde ne babimuziika nabyo kyandibadde kirungi nnyo kubanga ebise ebisinga abantu abasigala mu bintu by'abafu tebabitambuza bulungi ng'omufu bwe yandibitambuza ng'abadde akyali mulamu. Essaawa eno ebintu bya Pastor Iga byonna bigenda mpolampola biggwawo, byonna biggwawo mpolampola batandise okubirwanira. Jjukira omwezi oguwedde, omwezi ogw'omusanvu waliyo omugagga eyavanga agamba nti yali abanja Pastor Iga obukadde bwali 3 era ng'ono yali agamba nti agenda kusendawo kyaki olw'ensonga nti kyaki ya Pastor Iga ey'ekawala ettaka lyetuddeko lyali likyalina ebbanja libataamalayo. Mutabani wa Pastor Iga yasalawo amanyikidwa nga Pastor Jengo yasalawo okutunda ABS TV ya Pastor Iga. Kyokka ekisinga okutabula n'essomero lya Pastor Iga lyalina side ze ekawala nalyo baateekateeka okulirunda okusasula ebbanja wabula Magi Kayima olwawulira ekyo jjukira Magi Kayima agamba nti alina omugabo mu TV ya ABS TV era ng'ono agamba nti yeetaaga obukadde oba yagamba ndowooza obukadde 7 bwali bukadde 7 kubanga bali bateekateeka litunda kawumbi kalamba ABS TV. ABS TV bali bateeka okulitunda obukadde 5 n'essomero obukadde bwali bwali 7. Essomero lya Pastor Iga lyalina erya primary side zaawo ekawala. Essaawa eno mutabani wa Pastor Iga Pastor Jengo ateekateeka kutunda bintu ebyo asobole okusasula ebbanja olw'ensonga nti omusajja kyaki agala kugisendawo wabula Pastor Jengo yagenda mu kooti nesaba omugagga oyo aweeyo Pastor Jengo ebbanga eriwerako asobole okutunda ebintu okuli TV kw'ossa n'essomero asobole okumusasula ebbanja. Kyokka ate kisinga okwewuunyisa ssente ezaanisasudde ebbanja ate Magi Kayima ate naye ayagala bamuweeko kwegamba bwe bamuwaako ssente zaasaba obukadde 7 almost oba ogenda mu kawumbi k'eggwanga Uganda kuba kubulako obukadde 3 bwokka obukadde 3 bwe buba bubulako okuweza akawumbi. Kyokka ye Magi Kayima asaba obukadde 7 agamba nze neetaaga 7 lwange kuba nateekamu ssente nnyingi nnyo mu ABS TV okubaawo n'okutuuka kakati essaawa zino weeri. Pastor Jengo yeebuuza ekyokuba takitegeera naye nga bino ebintu bannange g'amazima kyovula mbagambe nti omuntu singa yali asobola okugenda n'ebintu bye bandimuziisinga nabyo kuba Pastor Iga essaawa zino ebintu bye yali abikoleredde okumala ebbanga n'onkwadde kale bye yali mulunni osanga singa waali yandisobodde okubaako engeri gy'abitambuzaamu empola kyaki naye eri awo bwetyo naye nga kyaki yo abantu bakyagenda naye nga kyaki baagala kugisendera baagala kugisaanyawo. Omugagga ye solution gy'alina gyagenda okubanga akola okulabika nga yeesasula naye nga kooti yayise ekiragiro n'emusaba aweeyoko Pastor Jengo ebbanga eriwerako afune ssente amusasula ebbanja lye lyabanja naye nga ate Magi Kayima naye ate naye agamba mbu ayagala ssente kubanga yateekamu ssente mu kutandikawo ABS TV. Kwegamba musajja mukulu Pastor Jengo tamalina kyakola g'amazima ebintu bino yabisiganamu naye bannange ebiseera ebisinga omuntu kasita omala okufa ebintu bino baba batandise bitambuza mu ngeri geri kyaki nga bw'ogengera eri wali Kasubi Kawaala ye kyaki ya Pastor Iga Revival Christian Church kyaki ya Pastor Iga baagala kugisendawo olw'ensonga nti omugagga abanja akasente ke. Essaawa eno Pastor Jengo agezaako okulwana alwana buteesanga okulabika nga asasula omugagga ssente z'abanja naye ng'ate ne Magi Kayima naye agamba nange ezange nzeetaaga zateeka mu TV ya ABS TV. Musubira binagula ebintu bino kubanga ate byo lunaku olukya nabo byongera kutabuka. Omwezi oguwedde byali bitabusenga omugagga yaleeta ne guleeda naye abantu baamulemesa ng'ayagala kusendawo kyaki ya Pastor Iga. Oluvannyuma Pastor Jengo yagenda mu kooti n'asaba kooti n'abasaba banaye bamuweeyo kaakadde afune ssente asasule omusajja ebbanja lye lyabanja era kooti yawuliriza ekusaba kwe omugagga ne bamugamba muweeyo ebbanga eriwerako anyinonye ssente amusasule aleme kusendawo kyaki. Si byangu bambi naye nga yesaidye ku kyaki ya Pastor Iga amabanja mangi baagala kugisendawo kwegamba omusajja okuva lwe yafa ebintu bye biri awo bito bwe bityo ndowooza oba omuzimu gwe gwandirumbyeko ko omuzimu oba gulumbe
omuzimu ndowooza bagulumbemu ko Magi Kayima. Magi Kayima yafuuse olunnabe. Magi Kayima yafuuse olunnabe. Ate Magi Kayima afanye okulaba nga ABC TV etundibwa. Ndowooza omuzimu gumulumbemukko, omuzimu gwe gwetaaga okulumbako gujje gubeeko kigukuula kubanga waliwo abatandise okulabika nga bateeka omuzannyo mu nsonga zino kyokka ate nga kyaki baagala kugisendawo naddala Magi Kayima oyo omuzimu gwandibadde gumulumbamukko ne gumutabulamukko emigo bannange. Musubscribinge Fahali TV UG, likinga video